Let me stop there. We go. Now, are you here? When you said D, dunk. But when you say D, can I say the S, the A, what? Say that. That's okay. Dust, dog, let's go here. If you fail to say this one, which early grade reading. Early grade reading. H, R, E, oba muzigamba mutya? E, oba double. E, what do you say? E, oba double E? Both of them are used. Now, which one are you teaching now? We want a learner to get the word 3. T-H-R-E or double E. Do you hear any word like connected to word 3? It is a teachery. And we twist the children's brains to understand what we want, which really are not real. So that's why I'm saying teaching sounds is teaching reading. Teaching letter names is teaching how to open a dictionary. Hold a basket, shake it a bit, and now we are giving it to her. Ready, shower. Before you sit, you spell. It's because it has a tricky word. Yes. This one is now will not speak because it is speaking. Oh, those ones speaking what? Why are we looking at the components? You cannot achieve reading when you don't handle the 5 components in the school. You must do all the 5. Some of us are doing the 2 components. Okay. What have you been? Yes. Reading is an abstract activity, by the way. It happens in the brain. A person can read without. This is what you are teaching you. Phonemic sound. Phonemic comes from phone. We also have a phone. Sound. When a child sees a letter like P, should recognize that this one, that sound is so that will help you to read. So this is a component, an aspect, something that all these twisters they are going to show to you. Another one, another twister. And speaking and writing at the same time. And ladies, each of these has particular activities you have to do for children to learn to stress, for children to learn to give right intonation, rise and follow the voice, and even accent and speed. Reading speed can be tested. Get a day, sit down and say, today I want to test your reading speed. I give each one of you 1 hour to
to read one paragraph. I mean 1 minute. Sit, 1 minute. When they stop, you mark and say, Caroline stops at 10 words. Go on marking and indicating how many words did I read per minute that bring children to read with speed. If you don't do it, they will never. So that's why I'm saying that all of you are just teaching. You write exercises and children do. Can you assess your impact on every day, daily basis? Assess whether you are getting results or not. So teach for results. Teaching a concept. When we want someone to understand something, we should begin with concrete, pictorial, symbolic. We call it CPS. Here, you are still using the same pocket. You put here the sub-theme for the theme of the following. You put here again, and you put here words that are related to that sub-theme. What do you think EO is doing there? Okay. Now, where is the story? And people is just At our level. You get this? Then I'm going to write letter or sound. Now this. So, For which class? For which class? Which class? Which class is this? Where's the marker? Of course. Kamu yang mabeka?
Diagrams zibeera sound bbiri zikola sound etya examples, and when you combine is sh, and that is ch. Different holes, but the shape of the triangle, circle. So that if this materials. Things were packed in some materials. So instead of throwing away, I said, no, let me keep this for my learning aids in class. I bought a pocket, a small pocket, whereby there are single consonants, whereby if this child comes, others are doing some work, just for incidental learning, free activity, they come, pick, then sound. One can sound with a friend or alone. Our school. The things we find at school, we have the people found at school and the buildings. Here, we have the buildings. We have the people found at school, like Gaza, gatekeeper, restaurant, watchman. So all the vocabulary is about one thing. Our school. They are banked up. Why not talk about the puts the sound for the shape, and as he or she is putting the sound, he has to sound out. What is that sound? Oh, I thought it was cha. For example, we have a triangle shape. We can put a circle, we can put a rectangle, then a square, zigzag, make very many. So when they post and the shapes are so many, then the shape, do they go out of the box? No, you can leave like this side, then. Oh. So how do you get them from the box? I think we are still making Empty them. We're still in the process. Like slowly. Okay. In that, whenever a child or a pupil comes across with a word with this sound in the middle, automatically he or she will know that at least that sound, that word is going to have that sound, E. It will be sounding E, E, like that. Yes, that is it. I have my colleague here also as. Our learners learnt all the sounds, the single consonant sounds as well as the digraphs. So we had to come up with the singles and had to put them down as and others.
These were seen. Then we looked at the diagrams as well. These are some of them, and these are sounded as sh. Sh. Having seen them, we came out with some words that the child can be able to follow after learning the sounds. So we came up with words with single consonant sounds, words like ball, for sound, for teen, dog, snake. Mwaka twasazeewo enkizo okugisa ku byenjigiriza si bya mujigiriza byonna but ebyenjigiriza eby'abaana abato abakyali mu nasale paka mu primary. Lwaki? Olw'okuba twakizudde nti ebitundu 9 ku buli 100 ebyabwongo obwa buli muntu bukulaakulanya ng'akyali muto okuva bw'abeera mu lubuto paka wakoze emyaka 6. Ensonga lwaki waliwo olugero mu Luganda lwe tugera lugamba nti kakyama mamera bw'okagolola kamenyeka. Literally meaning that bwe tuba twagala okulaba ebiseera ebirungi eby'e Uganda tulina okuddayo ku musingi. Kati bwe tutuuka ku byenjigiriza eby'abaana bato tosobola kwogera ku byanjigiriza nga toyogedde ku basomesa, kubanga abasomesa obulungi bw'abasomesa bwe tulina bwe butuwa obulungi bw'abaana. Mwenna mukimanyi, temujja kumpakanya nti abasomesa baffe abali ku wansi ku primary be bantu abataalondawo okusomesa nga kye baagala. Embeera nimbye ge mazima, embeera abasinga yatuteeka mu kusomesa tekyandibadde bwe kityo, kubanga omusomesa si muntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo si musomesa. Yensonga lwaki ffe ng'abaana Rotary nga tuyitira mu Rotary Club y'Essonde bagamba gali awamu geekakola ki geegaluma ennyama. Twagala kukwataganira wamu tusobole okubangula abasomesa baffe, kubanga tosobola kuwa kyotalina. Abasomesa ffe abasinga gundi kalikulamu yaffe tebagitegeera, n'ebyokusomeseza ebimu tebabitegeera engeri gye balina okubikozesa. So twagala kubasomesa tubategeke naddala nga tugenda okuzzaayo abaana baffe ku ssomero, tusobole okuzzaayo abaana baffe ku ssomero nga basanga abasomesa abategeke basobole okuyigiriza abaana baffe obulungi. Abaana baffe si buli baana, abaana abali ku musingi. Bw'oba ezimba ennyumba kino kyama ffenna tukimanyi, essiro lisa ku musingi. Tetwagala kukikyusa bwe kituuka ku baana baffe. Bwe kituuka ku byenjigiriza by'abaana baffe essira tuliteeke ku musingi, naye okukola ekyo tulina essiro kuliteeka ku basomesa abali ku musingi ogwo. So y'ensonga lwaki tubadde n'abasomesa bano nga bwe tugamba gakyali mabaga eno entandikwa butandikwa. So tugenda kubeerezaamu na bano, tujja nabbagoberera tulabe bye bayize bali bisa mu nkola basobole okuyigiriza abaana baffe baveeyo batumbule ebyenjigiriza bigende bulungi. Kyandibadde kirungi buli musomesa n'ayita mu kino, kubanga okuyiga okusoma obulungi n'ebigambo byogera obulungi nga bwe birina okubeera. Koze ekigambo kimu engeri gy'okisomamu kiyinza okutegeeza ekintu kirala nnyo, naye bw'oba okimanyi n'osoma ennyukuta zikwatagana zitya n'okiddamu bulungi ofuna okunnyonnyola ky'omiininga kyennyini. Kati tugezaako okulaba nti abasomesa bano si ba luzungu bokka, naye n'ab'okubala, n'aba science, n'aba social studies, kubanga amasomero galina ebigambo byabwe byago abasomesa bye balina okusoma obulungi oba okusomesa obulungi so that abaana babitegeere. So pulaani gye tulina tujja kweyongera okukolagana n'amasomero gano n'okweyongera okusoma n'okweyongera okuyamba abasomesa so that abasomesa baffe bayambe abaana baffe basome bulungi. Caroline Kavuma muyigisa nga tuli ku lutalo olw'okugoba obutamanya era n'okugoba omuze omubi ogw'obutasoma bulungi. Ngamba okuwatula ennukuta n'ebigambo kubijjamu amakulu, kubanga mu Lungereza bagamba nti reading is an abstract activity that gives meaning to print. So, but now for us, we would like to make sure that this reading is not abstract. Twagala okugezaako okulaba nti okusoma kuno tekusigala mu bbanga naye tukutuusa ku ttaka. Tutendese abasomesa 56 wano nga babadde ba bibiina byonna okuva ku P1 okutuuka ku P7 mu kugezaako
okwongera omutindo gw'okuyiga okukola ki okusoma n'okuwandiika. Abasomesa abavudde mu masomero g'eggombolola y'e Goma, omulimu ogwo tugukoledde ennaku 3 naye nga tutaddemu ebisoko ti omusomesa atuuka atya ku mwana oli atasobola kwatula kigambo, ate amwagazisa atya ekitabo, ate amwagazisa atya okwongera okwagala okuyiga okusoma. Tubayigiriza obuzannyo bwe basobola okuyimba ennyimba eziyigiriza abaana okwatula amaloboozi, obuzannyo bayinza okukola ku bupande nga buzimba ebigambo, buzimba emboozi, kweganga akikola azannya naye ng'ate ddala ali mu kuyiga. So tubadde ku mulimu gwa kutendeka musomesa, kumussaamu bisoko, kumussaamu obukodyo, ate n'okumwagazisa omulimu ogwo agukole n'essanyu n'ekisa n'omukwano, ate nga n'abaana bwe batyo bakola nga bwe bazannya. Nambalirwa, I'm the Director of Studies mu St. Beatrice Primary School, Buwava, bisangibwa mu Bukeere Parish. Training etugasiza nnyo nnyini ddala kuba ekyamazima. Abamu badde baava dda mu colleges, abamu baafulumiranga bire bintu so bisomesa bwe bati, so ne badde enkola mpya etuyambye nnyo. Abo bavaayo nga tennatandikibwa kubaawo bafunye ensomesa empya, kibayambye okuba nti bafuna obukodyo obwo okuba nga basobola okusomesa abaana okusoma n'okuwandiika obulungi. Waawo kiyambira nnyo ddala kubanga oteebereza omusomesa eyafuluma mu 9 mu 2000, bino ebintu aba tasobola kukwata baana nga batusomesezza. Kikulu nnyo ddala okuddayo okutrainingibwa era tufunyeemu nnyo nnyini ddala. Nze Veronica Matinye, omusomo guno gugenda gwongedde okubangula abasomesa bange. Ndi Deputy Head Teacher in Misinde Church of Uganda Primary School, naye nsanyuse nnyo nti abasomesa aba literacy n'abasomesa reading basanyuse nti beeyongeddeko okumanya engeri gye bagenda okusomesa abaana nga bakozesa obutabo obwo gavumenti bwe yasindika mu ssomero. Abasinga badde tebamanyi babukozesa bulungi, naye batuyisizza mu butabo obwo era ne tumanya nti omwana bw'aba ayagala okuyiga okusoma, bw'aba ayagala okuyiga amaloboozi ag'enjawulo, ennyingo ezo ezimuyamba okukola ekigambo, engeri gye basomesa mu Luzungu ne mu Luganda, byonna bituyambye nnyo.